teri people power mu twaswadde oluswala lwotulabanga people power teri weeri tubuzayo myezi emeka okugenda mu elections esatu. How can they reverse that? Bagenda kikyusa batya? Bali ku Facebook ne mulimba abantu banange basajja mivule bagenda mutta bisajja mivule bagenda mu malawo laba abantu bonna bamukyaya bali luddawa ku byalo batuwangudde. Kampala Museveni n'atukuba Luweero yatukubye nakasongola people power zero nakaseke people wagira people power bagenda kutondawo obwakabaka obw'abasiyazi kubanga babiwagira oyo bwino waali bagenda kutondawo obwakabaka obw'enjaga otegera kubanga bajagalira bajinywa oyo bwino waali otegera bagenda kutondawo akabaka waabwe nga buli amwogerako alina kufa. Lesbianism abakazi okweyagala mu masomero nga headmaster bw'obanga tokkiririza mu bisiyaga tofuka headmaster. Era police egenda okubeerawo mu gavumenti ya people power tegujja kuba musango omuntu okusiyaga abavubuka abafe mu masomero ng'abasomesa basiyaga abaana mu masomero teri police ekwata teacher oba headmaster n'emuvunaana. Abaana abawala abagwenyuse nga bwe bagezaako okuyigiriza abaana mu masomero abawala n'abawala okwesiyaga nga teguba musango. Obwakabaka obwo nteekwa okubusaanyaawo. Tetuyinza kukkiriza Bobi Wine bamutondewo nga tagambwako. Stella Nyanzi Jolio Nankwebaza yagambye siyinza kulwanyisa Museveni ate nendeeta n'akyemalira omulala n'agamba nti eyo ddiini ngivuddemu sisobola kuwashipinga muntu munange. Dikiteeta mubi nnyo aleka abantu ne batuvuma nga tobagambako. Ffe tukulwaniridde ebbanga ddene nwanyiridde Bobi Wine omusango ogundiko ogwokubiri ng'ogyeko ogw'okuvuma Banankole gwakuvuma n'abakooba nga ntaasa Bobi Wine. Kati abantu bo banvuma batya? So abazadde mumanye ebiseera by'omu maaso bye mutegekera abaana bammwe. Kati bano abantu nebo even if you offered them power on a silver plate they can't run this country not even for 3 months. They can't. Tebasobola kudukanya eggwanga lino kubanga programu ki gye baleese navayo ne mbagamba nti bannange ndi muganda munnammwe. Now this is the genesis of all this battle. Ndi muganda munnammwe ne bansiba nebulayo n'omuganda n'omu ajja nga bye nayogedde ebinvunaanibwa actually ngenda kibagamba mumwesiba ku kimumbu yagamba abaganda Banankole batujje si kye basooka okumbuuza nga ndi ekireka ekibuli basooka kundaga video where I attacked Judith Nabakooba the minister of ICT otegera nga muvunaana okulemesa Bobi Wine okwetayiza ku radio stations. Omusango ogumu gwe nnina nali ntaasa Bobi Wine nengamba Nabakooba tosobola kutukuba ku nsoloboto Bobi Wine muleka ayogere. Oyo mwana wa Baba TV mbadde ku Baba TV nenwanirira zaake nenwanirira Bobi Wine tewali avayo kunwanirira ng'abagwagwa bwabwe bampemula. Back hackings into my Facebook account ne bateekayo every nonsense. Waliwo omwana yanyambye mulabi wano eyanyambye okubijjamu kati eyo struggle yaabwe. Kakati bwe ntuuka eyo nembaga nti bannange omusajja wetaka Peter atali muganda ye yangulidde emmere nga nsuza enjala. Omunarwanda Gashumba ye yalese emmere. Lawyer yabadde Mugisu eyasayininze bondi yange ye Kabuleeta Munyoro nengamba bufudde bannange. Ekyo kyabanyiiza actually Kabuleeta yali ne gundi ne Matovu Junior yekka bwati bwe najja nenkyogera bayomba bavumanze bawamulanze ekyo ne kiggwa. Penge n'apostinga nti nagambye Gashumba njala kubalaga nti these are idiots. We can't rest our country into their hands.
okutegera ne bagamba mbu nasasudde nagambye Gashumba asasula abasirikale bankwate nfune erinnya mvuganye Bobi Wine. Think about that. Twagala okulaba people power kikyeraga testimony eruwa omuntu anakyusa ensi. That's why people keep calling me president w'abantu. Njagala kubagamba nti buli muntu yenna ayagala okulonda ng'aleeta gavumenti egenda okukuuma obulamu bwaffe n'ebyaffe etukulaakulanye, toteekwa kulonda people power. Terina agenda, terina. Manyi bannamawulire mwagala nnyo okubuuza walidde mmeka, temukkiriza mu bantu balina independent minds. Otegera nze gwe mulaba wano ebibiina ebyakatandika byonna bimpise. Buli kibiina kimumanyi kyakatandika kabeere jeno bonna ntudde nabo beetaaga brain y'abasajja emibiri mu bibiina byabwe. So siri mugwagwa, siri mugwenyufu. Tetusobola kuddira ekibiina ekirina abantu abagwenyufu. Bino babimpeereza kuva Take. Lumbuye ekyalo gy'abeera bakiyita Jebeje. Jebeje is CEBECE nebo bakiyita Jebeje. Katau ne bakayita Sultangaz. Ekibuga Istanbul ali Take. Omulimu omukulu gwa kutunda abawala bannayuganda ng'abaguza abawalabu. Oyo ayogerera people power. Omulimu omulala agenda mu kabuga ke bayita Semuti. Semuti we wali bamalaaya abatabike United Nations of Bamalaaya. Otegera awo wabeera bali bwe yamala obbabba n'addukayo. Kakati abawala abagamba nti buli musajja akwebakako njagala percentage bweti bamalaaya bamuyimirizaawo naye baka ku mukazi n'akola video namumaze oyo yawere omukazi alina abaana wano ne mutabagamba ko nti please ekyo tekyetaagi tulina cultures zaffe ng'Abaganda nti tewaba omuntu yenna njagala kufiira ku mulimu nga Balubu akwata akaluluke n'akawa abagwagwa abagwenyufu okutegera abayitibwa ba people power penge wano nga nsaba Mwami Museveni amuweeyo milioni 10 alekerawo omuvuma. Just milioni 10 namugaye Mwami Museveni tagaba sente naye fe abawagira Mwami Museveni tugenda kuwa milioni 10 zoyagala naye ogenda zikozesa ki ogenda kusuulamu abawala abalala. So namugambye oba ali ready okomawo okulima ajje tumugulire ka tractor tumuweeyo n'ensigo nja kumwazika ne ku ttaka lyange. So Mwami Museveni bano bagwenyufu nnyo aba people power nsaze okukolagana naawe onyambe ntaase eggwanga nsomesa abantu bave mu bwavu. Signing ekintu ekyo akiteeke mu buwandiika signing nti yegasse ku Mwami Museveni era agenda kwagira Mwami Museveni signinga asayinize yegasse ku Mwami Museveni era agenda kwagira Mwami Museveni. Kintu kikino tajja kuddamu kutandika kutuvuma mwana. Kakati mumpe dakiika 2 nsoke mulindeko.